this reason, we have said in the past and we say again now that we should start a system of building a national reserve system, either as a militia or as another form, depending on the circumstances, but to ensure that the ownership of the gun is democratically controlled. Bwe yanyigiriza nnyo okukyusa ebikyamu ebyali bigenda mu maaso mu Uganda ng'ayitira mu byobufuzi ebyakadaala n'alimwa, Yoweri Museveni yasalawo ayingira ensiko embeera agikyuse na mmundu. Nga 6 omwezi ogwokubiri mu 1981 mu butongole, olutalo olw'ekiyeekera lwatandika n'abasajja 27 abakulemberwa Museveni yennyini ne balumba Barracks e Kabamba. National Resistance Army yali etandise omulimu gw'okulwana okusuula gavumenti ya Milton Obote. Weewaawo ng'omulimu ogwali gusinga obunene mu ntandikwa gwali gwakumatiza abantu kugyegattako. E Luweero, Nakaseke, Kiboga, Nakasongola n'Empigi kaweefube ono yakwata wansi ne waggulu. Abasajja abakulu, abavubuka abalenzi n'abawala, NRA bajingira n'obwagazi nga bamatidde ebyo bye yali egenda okulwanirira. Ebimu ku byo, okuzaawo ebyobufuzi ebitaliimu kuyiwa musaayi, okumalawo okulinnyirira eddembe ly'obuntu, okukomya embeera yonna ey'okusosola mu mawanga, okutumbula embeera z'abantu ba bulijjo n'ensonga endala ezaafunzibwa mu nsonga enkulu 10. But also have been organizing among other strata, like for instance the intellectuals from the towns, and also in the working class, and also the big businessmen. We also mobilize among them, as you can see, people of our external committee. Many of them are middle class people. Abantu bayingira NRA mu bungi. Abalwanyi bangi battibwa n'abantu ba bulijjo baafa. Ebiwandiiko ebimu abaafa biraga nti baakwata 70,000. Abantu kumpi akakadde kamu okulwana gye kwasimba amakanda badduka mu maka gaabwe ne babuddamu mu bitundu ebirala. Weewaawo olutalo lwamala ne lubuna Uganda yonna. Samuel Lwange yawumulira ku ddaala erya Kopolo, akyajjukira bulungi olunaku lwe yeegatta ku NRA n'emirundi gye yasimatuka okufa. Gamba olutalo bwe lwatandika lwajja ne lundeetera obuzibu nti waliwo bato bange abaasooka okuyingirayo mu nsiko, ate nga nze nali mbalabirira n'enfuna obuzibu obwo nga bwetaaga buli kiseera nnyonnyole baalagawa. Bansibira Luweero ku poliisi awo, walingawo gundi ya poliisi n'amagye, naye nga bansibira mu gundi y'amagye. Era kyampaliriza ennyo okugenda, waaliwo luutu gye nayita ku lugwanyo okuttibwa, kubanga baatwalanga ku makya, emisana n'akawungeezi ne bagenda okutta, bava mu kkomera babattira wansi awo era emmanju wa poliisi abayitibwa abayeekera. Ekyawunya Lwanga ku lunaku olwo lwatajjukira bulungi mu 1983 yali Major Bonye yali magye g'eggwanga eyali talaba nsonga lwaki poliisi n'amagye baali bamalira ebiseera ku muvubuka ataali mu yeekera, kyokka nga abayeekera ba Museveni aba NRA baali basiisidde mu Nakaseke. Olwo bwe yaluwona, Lwanga yasalawo anoonye NRA agoberere bato be abaamusookayo naye alwanyise gavumenti y'Obote. Awo kulwana si kwali kwangu, kubanga mwagendanga mu kibinja abantu bamugenza abantu nga 10 nga mulimu emmundu 4 bwe ziba ennyingi 6, naye abasigadde muli bakubi banduulu nakukwata miggo. Okulwanyisa gye lya gavumenti eri alina buli kimu tekyali kyangu, kyokka n'okulya nakwajjukira kwali kuzibu. Kubanga twatuuka okulya ku maliba, ng'osanze ente yaffe eddiba eryo ne mulinnyika, nnaku nga 2 ne ligonda, ne mulikalakata ne mufumba ne mulirya. Olunaku olumu Katonda afiire mu ddwaniro e Buloba nga NRA ebuzaayo ennaku ntono okukwata Kampala. Sayidi gye twaddukira ate nga gye bali ku lusozi bwe bati, n'atandika okuba amasasi nga gatutunuliza wansi, ng'atunuliza gye tuva, tugenda okugwa nga lyo limaze okunkwata. Omukono gwe gwonna n'aguyuza n'agumalawo. Saalowooza nti bankubye na nnyo. Twamala na kuvuunuka lusozi ne ntandika okuwulira nga ne kamunguluza nkutte. Okuwamba Kampala, Lwanga yali mu ddwaliro Mityana, eyo NRA yali yakwatayo dda. Amagye yagasigalamu omwaka gumu n'ekitundu oluvannyuma lwa 1986. Ekyamutabula atuuka okuvaayo nga tasiibudde yasaba amagye ayambibweko aweerera abaana ba mukulu we eyattibwa mu biseera bya Amini, kyokka amagye tegaamuyamba. Lwanga okuva olwo musajja mulimi, abeera Saka Busolo mu ggombolola y'e Luweero mu disitulikiti y'e Luweero. Olumu mu 2014 gavumenti yamuweereza ye n'abalala abazirwanako e Luweero akasiimo k'akakadde kamu n'emitwalo 5. Era bw'otunuulira omuntu omukulu nga nze mu myaka gyange kati guno ntambuza gwa 6, okuwa akakadde kamu n'ekitundu, olina abaana abasoma, olina boolabirira, olina ki, iraba nti kwali kukuwaza agula binyeebwa. Lwanga agamba ebimu ku by'abalwanya weebiri.
gamba ng'emirembe kyokka akyajulirira obwenkanya mu by'obufuzi. Obwenkanya bwo tebuliiwo era kyekireese n'embooko ezo kubanga singa waaliwo obwenkanya wandibaddewo okuwuliriziganya buli ludda. Buli mulwanyi alina emboozi eyiye naye neya retired captain Patrick Terulaga ateggwa malojja. Terulaga amagye yagayingira mu 1967 nga kyajave mu poliisi gye yamala omwaka gumu. Yaweereza ku Obote n'Amin okutuuka myaka gye7 nga giggwako lwe yaweerezebwa Russia okwongera akuguka eby'amagye. Bwadda Uganda mu 1998 Amin yali kyajawambibwe. Ekyawangabye mu butuntumuli e Luweero gye yabeeranga ebintu byali bikyuse ng'era anoonyezebwa agattibwe ku baserikale ba Amin abalala abaali bakwatiddwa. Terulaga yadde ewaabwe Kabera Maido n'ategeka abavubuka okuva e Kabera Maido mwennyini Esserere n'Engora be yadda nabo e Luweero n'atandika ekibinja kya Vumbula. Kati we malira okuba traininga nga nze nkola amagye gange. Bwe nkola amagye gange twali tuli awo Museveni eri amaze kutegeera nti abekiwanguzi mutuli babbi. Ekibinja kya Vumbula kyatabula abantu ba bulijjo ne NRA yennyini. Baali babalumiriza okuba ababbi n'abakwasi b'abakazi. Era Paul Kagame kati pulezidenti wa Rwanda y'omu ku baasindikibwa okuketaazuula ekituufu ku Vumbula. NRA oluvannyuma yasalawo ekolagane ne Vumbula. Kyokka abalwanyi abamu ebiwandiiko biraga baagaanibwa olw'emize gye baalina NRA gye yalowooza nti gyali gigenda kubonoona eri abantu. Twamala ebyo ne batwalira muzeeyi Kabaluwa nti tukirizikanyiza nabo kye baliko naffe kye tuliko n'atugamba kale mujjewa mubaleete wano tugenda eri mu kabira kaalimu ku mabbali eri kubanga twali wano kati batutwala eri batutwala eyo n'atubuuza muli ku kinti tulwanyisa Obote lwafuga embi olwaki nakkiriza n'agamba nti kati mbatongoza mbadde ngenda kubakuba kiwanguzi nga manyi nti muli babbi mbadde ngenda kubakuba nedda kati nga tukirizaganyiza kati mugende mukole amagye agategerekeka. Terulaga yali mumanyi mu by'amagye era yaduumira mu bikwekwete bitali bimu. Akyajjukira nnyo ebyali mu Rwenzori gye yattira Brigadier Obote yali omuduumizi w'ekitundu ekyo nga 10 omwezi ogwokutaano mu 1985. Nenserengeta n'abasajjasi bange saawa emu n'ekitundu tugenda okutuuka bwetu nenkola ambusi nga ntunuza ku lusozi kubanga mbakube nga mbatunuzawa ku lusozi. Kati nali ndi awo nenzika wansi bwe nti mpulira emmotoka nga zijja nenga nti abaana nembawa full briefing order. I'm going to command. As soon as the enemy enters the ambush, I'm going to command. You, after hearing my command of a bullet, then you also fire. Kati ndi awo nga emmotoka ziyingidde mu ambush. Omukisa omulungi Brigadier Obote yali mu maaso mu benzi mu maaso nabuuka kuva ku luguudo ku mabbali ku suyi nenjirira mu luguudo wakati nenkuba essasi lyayita wano ku driver ne adjutant yali wano nerimukwata wano emabega ku ntebe y'emabega mu benzi era mu jaketi ye nenzijamuki akatabo kano akalimu movement order nenkajjamu nenkazibika ne jaketi gye bagimpa nenjambala nenjijako ennyota nenzireka muno kati nengamba abaana nti mumaze okukyajinga nti tugende. Okufa kwa Obote kwanafuya nnyo amagye ga gavumenti mu Rwenzori era ab'amagye bangi beegatta ku NRA. Terulaga amagye yagamalamu emyaka 3 oluvannyuma lwa 1986. Ennaku ezo yaweebwa omudaali ogwa Rwenzori naye agamba akyetaagayo omudaali omulala. Ebimu ku by'abalwanya kwali kuzza amagye agakolagana obulungi n'abantu. Kyokka yanyumiza nti bw'alaba ab'amagye abakuba abantu ennaku zino ennaku emukwata. Ne gavumenti eyaffe nga eyava mu nsiko eyakaguta NRA gye njogereramu so si UPDF NRA yali yanjawulo nnyo discipline. Olw'abiri Januari buli lutuuka abaali abalwanyi nga Terulaga Lwanga n'abalala lubajjukiza bingi naye okusinga lubalekera ebibuuzo ku kiki ddala kye baafunamu mu kulafuubana kw'e Luweero. Frank Walisimbi, NTV.